Omukisa Gwo'Mukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Delta TV Omukisa Gwo'Mukono gwo ndi Reverend Festo Kalungi nebaza Katonda kubanga otulaba. Engere sura 21 olunyiri lwa 25 lugamba okwegomba okw'omugayaavu kumutta kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Okwegomba kw'omugayaavu kumutta kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Omugayaavu yenna alowooza ekintu okukikola naye emikono ne gigaana. Era osanga abantu bangi abagayaavu bazimba dda amayumba mu bwongo. Nze eyo sijja gizimba, nzimba bweti, talina wadde akazimbawo, talina kyasobola wadde okukola, wabula emitima omutima bwe gulowooza ekyokukola emikono ne gigayaala. Nsaba Katonda akuwa amaanyi oleme kubeera kwegomba kwo kulyoke kukutte, kwagala nti okwegomba kw'omugayaavu kumutta. Okwegomba kw'omugayaavu kumutta. Nsaba okwegomba kwo kuleme kukutta. Weegomba ekintu genda okikole. Weegomba okuvuga emmotoka genda ogikolerere, so tobba nzibe. Weegomba ennyumba genda ogizimbe. Weegomba ennimiro. Fuba amagezi ogambe okufuna kino naatuuka ntya, nkoze ntya. Njogera eri abo abalowooza nti okukola kuba kutulugunyizibwa. Work breaks no bone. Nti okukola tekulina ggumba lyekumenya. Nsaba Katonda akumpeera amagezi oleme kubeera mu kwegomba kubanga bw'obeera omunafu buli kimu okyegomba, buli kimu okyegomba. Bw'obeera ow'amaanyi buli kyoyagala okyetuusaako, buli kyoyagala okyetuusaako. Va mu kwegomba, kolerera ebyo by'olina okufuna. Kwagaliza omukisa gwa Katonda gukuume, gukubeere, gukukozese obeere w'amaanyi n'okukirawo. Mukama akuwa omukisa ng'ogenda okukola. Bannange mwenna tukole Delta TV.